abantu bongedde okwagala Pastor Robert Kayanja ate era Pastor Robert Kayanja kakati nakkiriza abantu abayise mu kanisa ye yakasente weekali omusajja wange ono w'ebbombo omugagga omanyi naye asabira wa Pastor Kayanja ate era abasabirayo baŋŋamba nti ekanisa eyejjudde abantu abalina essente bangi ndoza tusooke n'ekyabaddeyo nga tetunnagenda kukigenda kubeerayo musumba James Victor yamutonedde emmotoka be bamu ku basumba abakulidde mu kanisa ewa Pastor Kayanja. So Pastor Kayanja bamutonedde emmotoka ekika kya Benz Maybach. Kati boogera Mercedes Benz abantu omuntu awulira Benz agamba Mercedes Benz naye kati twogera Maybach. Maybach kakya Benz yaba diplomati y'abantu banene ebeera ku convoy z'abakulembeze b'amawanga evugwa abantu nga baamalayo Maybach. Kakati sebo omusajja yavudde eri n'akwata ssente n'atumya emmotoka n'etuuka n'agattako ne ssente enkalu n'aziwa n'atonera omusumba Robert Kayanja owa Miracle Cathedral wano e Rubaga. Era ebifaananyi nga woobiraba nga musumba James Victor Lubwama awaayo emmotoka eyo essanyu lyabadde lingi mu kanisa live. Pastor James Victor Lubwama ono abeekasa nga ti nangabo mumumanyi ekanisa ye gyeri ono ye spiritual father we be bamu kati ku basumba abakulidde mu mikono gya Pastor Robert Kayanja. So awe tuli ogenda kutuwa ku Pastor Victor James Lubwama ne mukyala we nga bawaayo emmotoka eyo. Nkomewo mbabuulire ate ku mukolo gugenda okubeerayo ku Miracle Center Cathedral. I'm grateful to God kubanga yansobozesezza because God enabled ne me mukyala wange and my wife. ne tugulira Muzeeyi Kayanja emmotoka. Glory to God. Glory to God. Emmotoka eyo But Mercedes Benz Maybach It's a Mercedes-Benz Maybach. That is the car. emu ku mmotoka President Museveni z'asinga okwagala One of the cars the president's favorites. era bw'abanga tagenze mu mikolo gy'eyo mu kyalo If he's not going afar of functions in the village, ng'ali wano mu kibuga when he's within town, mubadde nga mugiraba we've been seeing that right. naffe eddala obudde bwatuuka dda Time came already. amafuto gatuuza mu mmotoka efaanana bwe The anointing to travel by such a car. era mbadde nsaba munzikirize I would request all of you to allow me muzeeyi tumukwase kaadi y'emmotoka to present Muzeeyi the card of the car. I am speechless. Era kati nze nga lubadde okubaza ssente kati kubeza Yesu. Somebody clap better for Jesus. Kati babadde bazze otunona They had come to pick us up. ng'emmotoka eyo yennyini That very Mercedes-Benz Maybach, that one, ng'eri Holland. it was in Holland. Kati nze nga lubadde okubaza ssente kati kubeza Yesu. Somebody clap better for Jesus. Kati babadde bazze otunona They had come to pick us up. ng'emmotoka eyo yennyini That very Mercedes-Benz Maybach, that one, ng'eri Holland. it was in Holland. Kakati wano driver ku musumba Robert Kayanja ewe mumusanga mumuwe respect mu ba driver se baba ali ku mwanjo nnyo. Kale kakati enteekateeka y'omukolo ogugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 27 yo yawedde dda. Pastor Robert Kayanja ne Pastor Jessica Kayanja bagenda kubanga baaniriza Ben Hin. Bagenda kubanga bamwaniriza ennaku z'omwezi 27 se wiiki ejja paka 29.
bagenda kubeera nga ate bayita mu biro ebyokusaba mu crusade. So akuba ngambye nka bategeze anaasuwasuwa ku lulo bakuba nti kati ate ekiriwo ekirala tulinayo n'emikolo gya muwala wa pasita Bugingo again egy'okumusabira ku nnaku z'omwezi 27. kati ekibuzo kiri nti pasita waffe Jessica Kayanja gwe tumanyi nti sayidi eri atera okubabeererawo anaasobola okubeera ku mikolo ebiri omulundi gumu, kuba guno gujja kuba gutandika butandisa ogwa Ben Hin. Ate Ben Hin avudde wala okujja e Uganda, kati ono omwana waffe tujja tumubeererawo ate balina omusabira yagende afulume Uganda. Kati emikolo ebiri pasita Jessica Kayanja agenda kukola atya, kinaaba kitya? Naye bw'ataabeeyo ndooza kijja tegeerekeka nti alinayo emirimu emitongole ate sayidi eri ku kanisa. Ebyawo we biri tujja kwongera okuba nga tubigoberera ate byonna tujja bibatuusaako. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi. Inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako. Garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakolmodating abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Nze Lujja omulungi atwaba okwetoola ensi yonna mbabuzaako n'embebaza okubanga mugobera video zaffe ez'enjawulo mu mbeera yonna. Ffe tusigala tubatuukako. Omanyi meeya abantu tuyita mu bingi okubeezawo video zino oba video zino okutuuka ku bantu n'ebingi tebabimanya. Kati tebamanyi nti leero tetukoze na camera person naye tuyina okubaweereza obudde bwe mmaze wano nga nize ekiri wano naye mutulaba mutulengera kale kibayita experience. Anti omulala waaba talina camera person takola kibayita experience. kanegogiruddemu kati experience ebawo kati zolaba n'ebiba bino bya TV nemba n'omugenyi n'atalabikako ku live TV nsobola okwogera essaawa namba n'ogyekubirawo nengyekubira nenjeggala nange iraza toto siboogera n'ogaana okujja bane nkunyiganidde sibwe bulango obwajja nenkunyiga waawo obulango kati namusajja wange lupi yawo amasimu gakuwa obudde kajja kwebuza leero abasimu ng'abawadde nnyo obudde ng'abagamba mukube mbuuza kyoyagala ng'okimubuuza ate aba ne ansa ekikwatagana kweta teiribe ng'akuwa ansa anti agenda ku celebrating emyaka 10 ali luddawo ali ku tavern nange ate kati atenze Friends of MC Meya ndooza bagenda kuba banyaniriza mu Kampala ekyanga kati ekyo kyakwaniriza Friends of MC Meya bafunye abapya n'abakadde naye mbadde mu Kampala mbafunye muwe muli tebo yebadaga kubanga bwevaawo gwobidda tebo yagala tebo njagala tebo ejiraba presigenda kwasa tebo yasenemeka nina wa 5 million tebo gwe tebo kati meya kitwacho kunze lwaki wetaaga okukatiriza ennyo onatiisa abalonzi obadde bidiro okoya yagala basajja yabasajja besagala kwasa change tebo yange MC Friends of MC era ngenda gibrandinga Cavton Music rujja ogiteekaawo kyokiwedde ne lupi naawe mmeeza nzijja basi mwe namba koleko basajja bange omuntu butono nnyo kintu kitambule twagadde jja ate kaakati tulina okutambula mpola nga bwe twesika
Pola mpola se waggulu. Kale MC Mayo gamba otya. Bulungi. Mpozi nja kubuuzaako mikwano gyaffe mwenna. Abafiiriddwa abalina ebizibu by'enjawulo abali mabanja n'ebirala. Manyi nti embeera si nnungi naddala mwezi guno gwe tulimu. Wavu bungi. Buli muntu badde mpulira akaaba. Naye mu byonna tusabe busabi teri mbeera ya lubeerera. Muzungu alina kyagamba it is very easy to be number one but it is difficult to stay number one. So oyinza okubanga leero n'ogwe namba emu nebeera nga okimanyi nti muddaawo wayinza okubeera awazibu okumaintaininga nyweza bunyweza. In fact nga wokyogedde nyina YouTuber gwe nakigambye ebbanga siddene nnyo nti tetusobola kubeera bebamu paka waliwo ebigenda okujja bikyuke oyagala oba toyagala nti ne bwe bitabe mu mulimu guno ffe ng'abantu bizo omubiri gwo bwe kituuka ku ffe ba TikTok ate ekyo kyayangu kikugamba yo TikTok enenge gye kikolamu obeera waakabi olwaliro nga gwoli ku for you page neekubuza naye nga buli lunaku opositinga okitegeera kafuto nakanya kubuza n'emmere nga sikyakulaba naye ng'oteekayo kati erina balala beeyisinga oluusi erina balala beewaddemu kati ate kyawukana ku YouTube ye aba content buli wootaba n'ekyo kiri waffe kulabibwa tebakulaba naye bw'obeerawo n'ekipya ne bw'oba tolina numbers bajja kukiraba yenjawulo ya YouTube naye maama for you page waliwo omuyimbi gwe sitakyalaba ebyaddala yabula ate nno n'abaana be n'abaana be sikyabalaba tebakyalabika ebyaddala kino ndiyo serious note kati ate nzije mbadde nzirukidde bw'otaddemu ku baana be ababe bazaalo baabamulwaniranga abano abalwana olutalo baabula kati ntegedde nkyali ku miyimbi y'omuyo ojakooca yaliwo amayi ne nalabye ejjo bamukubyeko ekibuzi waliwo omukyala ali mu Kayana nalabye ku bibadde bitambula nalabye ne bagakoze ne gataliiko nfuufu olwo omukyala smart amulabirira asimanya abaana be bikoze bitya nabirabyawo ninga oba banoonya kamba abasuddemu katambuza kintu oba sinda kitegeera omanyi naye ebbanga lyenjirabidde nga sinagiyingira namu abantu bakoze ebintu bingi obibakuumirawo mu mawulire naye kati oli omwana yagamba nti ne bw'oyokya gundi takyayinza kudda walole bwagati ne bw'ona omwokya takyayinza kyekyo bwe kiba kale tugenda kubanga tutunuulira entalo bbiri olwaleero it is a special episode special edition nga line MC Meya tugenda kulekawo ebyabayimbi tugenda kulekawo obufumbo obumenyese tuconcentratinge ku ntalo ezi bbiri olutalo olusooka lwe lwa chicken versus Rwanda tugezeze ekintu ekyo olutalo kale tugenderaawo ne tubeera n'olutalo abayisirayiri babeera batya mu Luganda abayudaaya abayirani babeera baki nja bayita abagundi bawarabu tubayite bawarabu kale olutalo olwo abantu nabo balwinamu interest so nga MC Meya gwenkakasa obulungi nti agoberera ensonga ezo olwaleero mweno video mugenda kubanga buli kimu mukimanya ekiriwo on ground then wekina kitwetagisa parts tunagitemaatema tujja kujjanga tubawenga updates because olutalo lutandika butandisi luli mu nnaku leero ndooza 7 lutandika lwiki lutandika butandisi tewannabaawo suubiriraga nti lunaakoma ate olwa Russia ne Ukraine so lwatandika yes olwa Russia lwatandika ziti 21 mu January awo lwatandika nga byakusaaga at the end of the day nakati lubafuukidde akayinja mu ngatto lukyanyiyitira Russia luginyiye kubanga yagenda tumanyi nti Russia egenda okgenda eri mu Ukraine wa Zelensky yali ebawadde ennaku zaali essaawa zaali 72 zeze ennaku 3 yali abawadde nga kanti ennaku just 72 hours bajja kuba bano mbamaliriza naye muganda wange Zelensky naye yafuuka Zelensky akalubye kale tusookere ku lwa chicken n'abanyarwanda oba n'ab'e Rwanda chicken yakyadde Rwanda n'avayo n'anyumya emboozi y'e Rwanda ye nga bwe yalabye ebintu ng'era yali muyimbi ki yatuyimbira byalabe Bulaaya yali basudde yali kafeero najja atulombojjere byalabe Bulaaya ne chicken yatulombojjedde byalaba wa e Rwanda kati byamuleetedde obuzibu bwesita nagoberera buzibu ki naye according ku byempulira
nti waliwo ebitatambula bulungi ku side ya chicken oluvannyuma lw'okuviirayo Rwanda. Lugezigezi lwaba abava simanye Rwanda okwagala okubrandinga ensi yaabwe nti nnungi nnyo bw'ojjo oti lwaki si gye muli. I want to be frank with you and I want to be open with you because we are living in with Banyarwandas, tubawasiza tubazaddemu n'ebirala ne waliwo akajanja akasukka. Kajanja ki gwe kyogamba abajja ne bajja mu Uganda olowooza tebatuuka ni batwogerera anti goyinza okuba ekitutwala mu nsi ez'enjawulo kuvaayo we share experience kyolabye. Yes, n'abantu buli mboozi yonna gy'owulira waliwo agiyigiramu. Rwanda chicken yandibadde si topiki kyenyaga tusooke tegeere lujja babadde babloga b'e Rwanda be bablandize ekiro atago okuwandiika zi articles bikyawo naffe wano mu Uganda netukyekeza generatinga okukifuula big but nga Rwanda government officials n'abalala I don't think it chicken ye problem ye issue je tuyinza okuddawo tuteekeko nnyo obudde bateekeko mbamanga omwana yatukoze ki really. Njagala kutegeeza banna Uganda ne abanyarwanda abalivinga mu Uganda ebintu ebyemu waliwo bye mwagala okutusokkolomyako temugenda kujja ate mutuleeteko akajanja oli simanya ali best mu ggwanga Uganda chicken mwetonze era nzadabye chicken nga yetu linga mwetonda ki mwetonda ki chicken agamba abanene Rwanda ne mu Uganda bamukubida amasimu ku video gye yakola nga musango kigwe yakola kati bwe yetonda tebitandise ku discussingako mwayagala okuzibikira ekintu kiri mu kono nekoli yakola interview ne manyi nagamba mu nsi muno buli lwoyagalanga buli kimu bakyogereko buli lwoyagalanga pride emirundi egisinga oyinza okuwunzika ng'okoze enso buli lwoyagalanga okubikkirira ensobi emu oyinza okukola ensobi 100 mu kwagala okuteekawo embeera mu kikeni kige kyakoze kivve kati abaana batandise bakomerera balaga buli YouTuber situka buli TikToker situka buli yani kadala nso biraga byonna ate nga tosobola kundowoozesa nti ensi wano mu East Africa mboyagala kutulaga kifaananyi kirungi side nnungi yokka tumanye ensi zaffe mu East Africa. Uganda teyawukana nnyo na Rwanda baleke kulimba kubanga tulina abanyarwanda betulivinga nabo betuwangade na mikwano gyaffe abatugamba ensonga ez'abaddusaayo aga nti aze tombo mbalina bangi betubeera nabo okategedde akantu wako kakati saagala abantu tulwagale kulowoozesa abantu ti Rwanda siba tubajoogerako ffe mwogera ku Uganda tulumba nsi tubalumba gomanye byogeddwa ku President Yoweri Kaguta Museveni ensi buli omu n'adiscussinga n'ayogera buli kimu n'osanga ng'omuntu ayita President Museveni dictator namu ng'alina ne information akwata ku President Museveni anti meya omuntu ajjagamba nti wane Uganda ebadde enkola yammwe okwogera ku nsi yammwe nga ye mwagala n'abakulembeze nga ye mwagala ekitakola Rwanda yayogedde ku President Kagame yayogedde ku nsi n'ayogera ebirungi bye yalabayo n'ayogera n'ebibi yalabayo eri ensi etaddemu ssente nnyingi okupromotinga ebirungi yes mubemu kwe mulanga bajje balambule Rwanda nange mwendi ne chicken mwali yalambudde Rwanda kati goyagala ayogere kyataalabye eyo mwamusasudde ku mujozi gwa Arsenal kuliko visit mwamusasudde nga awa Arsenal nti ajayogera kubanga Arsenal eyina kwogera birungi byokka because ye business gye mulimu chicken mwabadde mu business naye yazze ng'omuntu naye azze okulambula Rwanda kyegeeza alina kwogera byonna bye yalabye ebina ebirungi ate in fact kyemuli mu kugezaako okukola kyongera ddala otulaga nti Rwanda erabika eri backward nnyo bwe kibanga omuntu asobola okujja n'alaba ne muteekako force efaananako bwetu mutandika okutulowooza nti eri kwegamba dictatinga nnyo to the extent nti bw'onootuukayo obeera forced obeera influenced okwogera ekyo kye baagala oyogere anti meya bano bakava mu lutalo bagezaako okuzzaawo ensi yaabwe tujja bawa credit nti mu mbeera gye bavuddemu ne batuuse ebyaddala batambudde anti manyi lwaki bawa credit it is because kyekyo kyolaba ku mawulire togenze ku ground kati kikene yagenze ku ground kye yaleese mutidde kati credit gibajjeeko omanyi lwaki bawa credit nga kuddiremu you're giving them credit because of that kyolaba ku media nga kye tulaba Burkina Faso naye abatuuze bo Burkina Faso abamu abali abatuufu bannansi bw'omutuuka yanogera mu kabokisi ate byayogera ku trawul ate birala naye kubanga bashepinze ekifaananyi ku internet
okulowoolezesa nti Burkina Faso yensi ekyasinze obulungi kati erina president omulungi oyinza okugenda n'ekyo but twagala omuntu agenze ku ground nga Chicken bwe yagenze Rwanda nti olwaliro badde oyinza okulowooza Rwanda lyeggulu ly'oku nsi Chicken yatuuse ku ground yavudde mu by'okugamba nti kaba mtume nti oba kambirabe nange mu mawulire omanyi kambabuulire kiringa olwaleero nkiyite ntya olutalo lwa Ukraine kangende ku lw'Isirairi ne Iran waliwo babloga ne ba influencers abengi abagenda okubeera nabo nga bagenda kubeera brainwashed ne Western international broadcasts ez'enjawulo Al Jazeera n'ebirala lwaki the moment lwe muyingira mu lutalo ensi lweyingira mu lutalo nga numbers ezisinga eza abazungu European countries nga zijiwagira ba broadcasting ekyo kye baagala olabe okategede bulungi ba broadcasting ekyo kye baagala olabe ne bakugamba nti olwaliro wategedde Isirairi olwaliro eri mukutta bayirani tebakulaga bayirani bantu kibesse mu Isirairi era bajja kulaga ekifaananyi nga Irani bagitulugunya kyova ba Trump yagenze okusituka yakugambye Irani tusaba muwanike kubanga Isirairi abakosezza nnyo Isirairi tulaba abamalawo nnyo ate nga abantu balaga nti okategedde Irani yeri waggulu ye Trump bwe yayimirira yakugambye yegambye sigenda kuyingira mu lutalo lwammwe naye mbasaba Irani bwe bamugezi wanika kubanga ndaba omusajja akuyisizza bubi because kyayagala okuplantinga tayagala kulaga bano nti banafuye ate tactic kugamba zizimu ku military tactics ezikozesebwa mu mawanga amalala nti ojja ne weesanga olwaliro nti UPDF kizibu nnyo kyakugamba enamba entuufu eyinza okuba nga efiiridde mu lutalo lw'e Congo enamba entuufu eyinza okuba nga efiiridde mu lutalo lw'e Somalia batono nnyo kubanga tebaagala nnyo kukanga na kumalamu balala maanyi kati olwaleero ekiri e Rwanda ne Chicken tukirabira tubadde tulaba mawulire era nga Rwanda ya shaping ekifaananyi kyayo okulowoozesa ensi nti ya kitalo nnyo era nnungi kati ate bwavuddeyo obwana buno obwaffe obutikitooka ko tekakola edit nga bwe kabikutte bwe kabiteekayo enkola eya wano yes gyeyatutte Rwanda neka nkubuuza ekibuuzo okulaga ebirungi ebyensi n'okulaga ebibi kiriwo ekyalisinze kyekyo ekituufu kye walabye ekingi kubanga ye Rwanda akugamba nze kandaga ebirungi wadde faana Uganda tugamba ffe kyonna nga bwe kiri tukola ki tukiraga kyekisinga ntero bagamba wano ne bagamba nti ndi munnayuganda akkiririza mu nsi ennungi naye buvunaanyizibwa bwo okutambuza amawulire amalungi agakwata ku nsi yo naye ate era buvunaanyizibwa era okwogera ku bibi ebyo ebikolebwa olw'abo ababikola okwekuba mu kifuba nti why it is too much kino kibi buvunaanyizibwa bwo okategedde bulungi naye ate njagala era ojiwulize ne kano buvunaanyizibwa bwo nnyo gwasasulwa gwasomeseddwa okuprotectinga ekifaananyi ky'ensi yo lwaki nga sireka kagamba asomeseddwa si buli munnayuganda nti asomeseddwa era nnyonnyoddwa ku bulungi ki obuli mu kwogera ebirungi byokka ebikwatagana ku nsi yo ntegerekese bulungi si kya buli omu lwaki nti ne President Museveni bwe yalaba nga kiri kityo n'aleeta patriotism clubs mu masomero ag'enjawulo lwaki nti musomese abaana mwoyo gwa ggwanga mu kubaagazisa okutunda n'okumaketinga ebyo ebirungi ebikoleddwa mu nsi ye Meya omanyi nti abantu abatulabira ebulaayi eyo nga bannayuganda abamu akubira essimu n'akugamba bannaaye leero mumazeeko muti eyo nga kyalabye ku intaneti mu Uganda eno nga tosobola kugitambulamu oba kitegeera nawe okirabyeko onfuna kati ndowooza ensi ezimu kyezirwanisa ekyo kakati kiina kubanga kyatandikibwa nti ye mu Rwanda yakikola ye Kagame ekituufu kiri nti yakolerera ekintu kye nti era buli afuluma olina kwogera birungi naddala omunyarwanda mu nsi ki mu nsi yo naye obuzibu bwe yasanze nti ate mu bayita mulimu ab'ensi endala bo abalina characters endala n'enkola yaabwe ey'emirimu endala kyova olaba nti yes nti ne Chicken teyabyogeredde ng'ali mu Rwanda yabyogeredde wano ku nsi ye gy'amanyi enkola y'emirimu yaayo kyabadde kitya kyabadde weekiti yes kifaana kitya kifaanana yes
nti singa kikeni ng'oggyeko okutisatisa bayinza okukuba amasasi bayinza okukola bye nga tugenze mu mateeka kiki kye yakoze ekibi because w'okwata omwana asoma yes. olwaliro n'omuwa ssente za trip yes. wadde alina okunyumiza era kyova labagana nezi smartphone bagende nga bakwata bannange akasiisira bannange kali bwe kati so tukozese visit Rwanda okujjayo mulama gwa chicken okategedde bulungi kankubulire singa naffe Uganda tutandika okulanga visit ki Uganda omuntu najja n'atuuka e Kampala n'addayo ayinza okuddayo nga agambye saala byo kasiisira mu Uganda noyagala kuŋŋa nti obusiisira mu Uganda tebuliimu mwebuli oyagala kuba tebuliimu Rwanda mukyo kati eryanyi baliteekewa in fact Rwanda ina kulowooza ku kyokwongera okukwata chicken because naffe twagala bategeeza Rwanda oyo ye TikTok asinga mu Uganda gutulinawo chicken kale ndo bemba mulowooza abantu bo ku advertisingirako ate chicken mulungi nnyo kubanga no sofa yabalagiddeko bwerere nti bonna bajja ne bakyala teryaddayo kwogera ku nsi yamu nemwe mwafunye omugenyi yazze okukyala olwaleero Uganda yonna neteko kudiscussinga ku ggwanga lyammwe ne search engine nalabye ne TikTok era so bawa search engine nti kati search bar bugira wali bakulaga Rwanda so zimu ku bintu kali bisingo search yes Rwanda nze ndowooza tusasule busasuzi chicken dhan okumutiisa okikakasa annyo bamusasule naye mwana omanyi bukyanga chicken ayogera ku Rwanda video za Rwanda ziri ku buli muntu yenna kati afaayo n'okumanya what is happening in Rwanda nange mpulya kati neetaaga okugenda nkyale weebale nnyo okategedde nayagadde ngendeke Rwanda kuba Rwanda kyeyina osobola oyita wansi osobola oyita mu bbanga ate osobola obutaba na passport n'otuuka e Rwanda kasitoba n'endagamuntu chicken wallahi nga tubijjeemu okutya ate ku sayidi endala nkubuulira baali kutunuddemu akigwanira ddala chicken yakoze omulimu munene era gwe kyobamanya olaba marketing strategy naddala mbina ebintu by'okutunda ensi oba okutunda abayimbi bokukola ki buli ggulire lyonna engeri gy'oreceivingddemu lisobola okubeera emmanduso y'okusuula oba ey'okupromotinga even if ne bwe liba libi naye gwe manye engeri gy'oyinza okulikyangamu okufuuka ettuufu so mukyo tucreditinga chicken era tumufule namba emu kati namba emu chicken w'amaanyi TikTok w'amaanyi TikTok with impact kuba kye wakoze by the way sebo TikTok waffe n'afuuka mu Rwanda naye abadde topic abadde mitu mikulu mu mawulire ge Rwanda articles ze Rwanda zonna wane waffe nga bannabyabufuzi boogera ku chicken so si kya bulijjo chicken tambulira awo omanyi kati ekyo kikuwa emboozi ya chicken engazi n'olaba omuntu watandikidde watuuse ne gyalaga era chicken tova ku main bwanaba yekutte bulungi bwanaba yekutte bulungi obuzibu abaana abo emyaka egyo akasitaata mutandika omukubira enduula ey'amaanyi nga zino zikwete zitumuwadde amalala geeyongera amasimu alabira ddala gwe meyi okunyumya naawe alinga akuyamba naye nga chicken tali waati bw'aba yekutte bulungi biba bijja tambula kale yeyo Rwanda versus chicken awe tuli kati tukoneko ku lutalo lwa Israel ne Iran olutalo olwo mpulira lukutta akati kiki ekigenda maaso obuzibu bwavaawa okusookera ddala bannayuganda mbeebaza okubanga mugobera tujja gibawe no mu episode kubanga mpanvu muko bwe tugamba okudda mu history okuva 1967 Israel yalumbako amawanga ga Middle East 6 countries nega defeating in just 6 days yalumba amawanga g'abawalabu 6 n'agakubira mu nnaku 6 n'aga defeating byonna ebyo bingi nnyo kaga obumulumulu bubaddewo bungi nnyo kye tulina okutegeera Isirayiri empalana yaayo ne Irani evaawa bibaddewo bingi nnyo Isirayiri erumiriza Iran okuba nti ewagira abayekera ba Hezbollah n'aba Hamas ababalemesezza okubanga badominatinga n'okutwala ebitundu by'e Gaza ebyo mu Palestine neno Palestine erumiriza Israel okubaako abayekera be sponsoringa okuwakanya obukulembeze ne administration ya Iran n'ebirala bingi but eyo si ensonga enkulu tuyina ngenda kubuusa tugende direct ku lutalo engeri gye lwazze olugenda maaso luliridda walwo luli wakati wa Israeli ne Iran naye nga Iran esinzira mu kibuga kya Iran ekibuga kyabwe ekikulu then okwedefendinga. Israel esinzira mu kibuga kya Iran ekibuga kyabwe ekikulu then okwedefendinga. Israel esinzira mu kibuga kya Iran ekibuga kyabwe ekikulu then okwedefendinga. Israel esinzira mu kibuga kya Iran ekibuga kyabwe ekikulu then okwedefendinga.
ngeva ku Israeli mu bibuga Tel Aviv, Jerusalem, Bethlehem n'ebibuga ebirala ebikola Israeli eby'amaanyi awo. Nekyo tulina osooka otegeera ani yasooka olumba yali Israeli. Yalumba Iran. Nga teyina kyegikoze. In fact, mu kulumba Iran, Israeli teyina kyeyanyega. Twalabiraawo lutalo nga luspackolize. Iran naye okukola kye twandiise defense yalina okureplyinga ng'ensi etali nnafu ng'endala yonna. Kye tulina okutegeera mu international law oba mu mateeka agafuga ensi zonna, defense ekkirizibwa, self defense ekkirizibwa. Olumbiddwa yes. we defending. Bwe tuddako mu mateeka agafa aga bulijjo naddala ku musango gwa mada, singa lujja ojja n'onkuba ekikonde n'enkuddiza n'enkukuba awabi n'ofa, nnyinza obutagenda ku first degree murder, nsobola okugenda ku manslaughter. Ntegerekese bulungi. Kubanga mu defense yange ne ba lawyers bange bagenda kugamba nti ne ba eyewitnesses ababaddewo ne ba alibis bange bajja kugamba nti naye twabadde tutudde mu bbaala omusajja tutya kye twamukoze yeze n'akuba omusajja eccupa, ono mukwegezaako okwetaasa yampyoli kumbe gwe yakubye wadde olina ebirwadde ebyolwedde n'ofa, tugenda ku manslaughter. Naye nti tekijjaawo nti omuntu omukoze eki kati ku international law tutunuulira nsi kye yasoose okuprovokinga okwataakinga ginewaayo. Kyova olaba nti Russia bwe yali erumba Zelensky mu Ukraine, ensi yonna yakondominga ebikolwa byaki bya Russia eri Ukraine. Yes. Russia newankubadde yalina defense egamba tuyina aboogera Russia mu nsi yaffe mu bitundu bya Crimea abatulugunyizibwa, naye era yali defense tematiza international law kukukkiriza olumba eggwanga ddala. Ntegerekese bulungi. Nkulaba. Kakati nti olwaleero Israeli yatugambye mbu yo yabadde erumba Ukraine, yabadde erumba Iran ng'ekuba nfo zerowooza nti Iran mwekolera nuclear. Naye remember, ne mu history yenna ne mu research yenna gwe baakakola tewali bujulizi bwa nkomeredde bukakasa bupininga Iran tekola nuclear. Katuludde ffenna tukuze tumanyi nti Iran ekola nuclear. Kye kifaananyi ekyasiigibwa mu America. Naye kankubulire tewali ne bwaba research ali ne bw'abaani gwe tulina mu Uganda ne bw'abaani tewali research wa nkomeredde apininga omu Iran akakasiza ddala nti akola nuclear. Kati Trump bwe yali ayingira obukulembeze mu campaign ze yatugamba nga tagenda kuyingira ntalo za Middle East. Wabula n'agamba ajja kondeminga era ajja kwogeranga eddoboozi lijja kuwulikika ng'avumirira ebikolwa ebyebiyinza okubeera mu Middle East. Kati ekyabaddewo ku mulundi guno kyabadde kitya? Tubadde mu kiseera nga Trump yakawa Iran 60 days okuvaayo bagende mu nteeseganya n'aga amawanga agabuusabuusa oba agali mu kubweraliikirivu nti Iran eremeddeko ekyaweesa nuclear. Ennaku zabadde zaakaggwako 60 days nga Iran tenaba kurespondinga ku kiragiro kya Trump. 61 day olunaku lumu nga lwakayitako Israeli yalumbye n'ekuba mu kibuga Tehran mwe yakubye ebizuka ebyo byattiddemu abagenos n'abantu abalala b'amaanyi mu Iran. Ekibuuzo ne kiba nti Amerika ye yasindise Israeli. Buli omu yabadde atunuulidde nga yakamuwoninga era nga n'ennaku ziweddeko nga kitegeeza any step erina okukolebwa erina okuba nga eva direct mu Amerika so si mu nsi endala. Kitegeeza luno olutalo Amerika erulimu. Kati waliwo it is two way. Waliwo ekirowoozebwa nti Amerika esobola okuba nga eri mu lutalo luno indirect. Then wano wenjagala owulirize nti ludi indirect lweyinza okuaffecting Omuyisirayiri n'akafiiramu. The moment America bwetavaayo kuluyingira direct nebeeramu indirect lusobola okuzitoowerera Omuyisirayiri. Lwaki? Nti ensi zonna ezisobola okutya Omumerika zimutya amaze kakasa nga avuddeyo direct. Nga bw'olaba kye yakola mu Libya, nga bw'olaba kye yakola mu Iraq. Nti America George Bush yayingira direct nga talina gwe yeebuuzizaako. Kyova olaba nti ne ba enemy b'Omumerika baatya Abarasha, Omuchina yatya, Omunorth Korea yatya, bonna baatya ne badda kubanga baalaba nti akasajja kali serious, luno olutalo kaluyinamu interest. The same applies here mu Libya. Bwe yali alumba musajja waffe Gaddafi
yalaga direct Barack Obama yalaga direct tuno olutalo lulinamu interest kitegeeza ne bw'obaani oyina kuluyingira ng'otegedde nti America lulinamu interest kati America singa atandika okuzannyisa olutalo lwa nja kulwanirira naye nga ndi mabega bwenti bino bye yakoze zirosiki nja kubeera mabega bwenti Ukraine nja kubeera omulabewo takutya kubanga ajja kunzika aluyingiddemu nga yamanyi toluliimu kati America naye weyinza olukusuuliramu nti Israel bwe yalumbye yabadde emanyi bulungi America weeri ekyokubiri Israel military image yaye badde emaze okufa ne mu mikwano gy'Amerika ne mikwano gyabwe bangi lwaki olutalo luyazzeemu oluvannyuma lwa ceasefire ebaddewo for so long eye Palestine ne Gaza Israel yagimenyawo ate nagwe yeebuuzizzaako neddamu netta abantu awo mu bitundu by'e Gaza essa abaana abato essa abakyala b'embuto ekubya amalwaliro bya amasomero buli kimu abamawanga mangi n'Amerika nga mumutwalidde n'Omungereza banyiigira Israel nti tokyali ku revenge ofuuse criminal war kyetuyita criminal war ye muntu avudde ku kyokuba nti anayi to anayi ejje kujje n'otandika okubanga kati okuba ne bannaalumanya ne bassaalumanya kyetulaba Omuyisirayiri kyabadde akola Gaza kubanga tosobola gamba nti Omuyisirayiri kyaliko e Gaza nti alwanagana na mu Hezbollah oba alwanagana na Hamas Omuyisirayiri ye kyaliko ku destroyinga Gaza agikyayise ddala abantu notantirungezze ku sayidi ye naye nga tujjukire nti kino kyali mukola takitandise leero kuviira ddala mu 1907 lwe yalumba Egypt lwe yalumba Syria lwe yalumba amawanga gonna gazaalumba ekyokubiri nti Irani yensi ebadde waawo yadde bagyogerako ebibi byonna naye nga terumba neiba waayo ebaddewo ebbanga lyonna nga bagyogerera nti ekola nuclear naye nga yo teri mu byantalo byakulumba muntu bagitaddeko nati ne Israel yagiteekako nati America yagitaddeko nati zigikosezza naye ye nekulaga tegenda kukulumbagana munwanyi wa America oba yenna omuntu yenna naye bw'otunulya Israel bonna banneighbors be balozezzaako ku bukambi bwe Egypt yamulozaako Syria yamulozaako Palestine yamulozaako Iran yamulozezzaako Lebanon yamulozezzaako n'amawanga amalala gonna agali awo mu kyombo ky'omuwalabu kitegeeza nti ensi eri awo wakati efuuse ekizibu Middle East Israel kati Omuyirani obuzibu Omuyisirayiri bwasanze nti n'Omuyirani ajogeddwa ebbanga ppanvu Isirayiri abadde akola byonna naye ng'Omuyirani tamulumba kati ku mulundi guno yajjeeyo enjala n'amulumba direct waliwo kye tuyita mu nsi zonna we kyetuyita military strengthen ensi mwe yeewulirira eryanyiwa we yeesobola buli lwogezaako giprovokinga newankubadde nnafu etya waakiri efiira ku mulimu nga balubu naye n'okuprovinga ensi we are worth okubanga tumanyiirwa ono omuyaayi ntegerekese bulungi so Israeli yatugambye okusinziira ku bamita taski wali awo minister w'ensonga za defense n'ebirala omu Israeli yatugambye nti bo baali bakuba nfu era tebalowooza nti Iran ene fighting back bo baali bagezaako kugimuwa military okumukubisa torch n'okumuwoninga bakuba enfoze bakola ki kati Omuyirani yakijjemu busungu n'abaddiza kubanga yamutidde abantu era lwaki gamba nti n'olutalo luyinza obutaggwa kati olaba byonna babikoze ku Isirayiri ne Iran tennamatira byonna bye yakakuba tennamatira bwe tuli atennamatira lolutalo kati luli mu favor yani luli mu ngalo zaani kati personally nja kugamba nti luli mu favor za mu Iran esaawe lwaki yes Omuyirani alina olutalo bwe yaluzizza ekozesa ballistic missiles zino ez'omutawaana naye kye tulina okutegeera ballistic missiles zino zetwogerako za bbeeyi ensi yonna kasite gambanga nti ekozesa ballistic missiles by the way nga tunagendaawo okuva mu kibuga Tehran okutuuka mu kibuga Tel Aviv kye basinza okwesigamako waliwo kilometers nga 1500 okuva wa distance ino weeririko okuva mu Tel Aviv okugenda mu Tehran kati obuzibu bwerina Iran amawanga gonna geyina okuyitamu okulumba direct wansi mawanga ga mirembe tegagala kweyingizamu gonna gazinze emikono Pakistan tesobola kikkiriza ne bwe oyagala otya Turkey tesobola kikkiriza ne bwe oyagala otya amawanga mangi agali awo naye nga gasobola okuba gagamuwagira naye okuvaayo kiragambye nti n'Amerika kyatidde
okuvaayo direct kyawukana ne ku bigambo osobola okusupportinga omuntu n'ebyokulwanyisa naye nga tovuddeyo direct kye Trump kyabadde ayagala okukola Zelensky kye yamugamba nti twaga tugende mu 50% discount of minerals of your resources nze nkuwa ebyokulwanyisa ne sikuwa security guarantee kuliyingiramu direct. Zelensky yali ayagala bwaba akkiriza okuwa Trump ebyobugagga ng'amugamba njagala ompe security guarantee nti olutalo lwange oluyingiramu direct. Trump amugamba nze njagala ompe 50% naye nkuwa byakulwanyisa sirujjaamu direct kubanga naye akimanyi ekiyinza okubeerawo singa aluyingiramu direct. Kati ne muzina ensi ziri kumpi ne Israeli ne Iran zisobola kubanga zirina side naye tezisobola kuyingirawo direct. Omanyi kati wano we tuli mba expertise bamanyi wate kiki ekitegeeza okukeera ku machano ga nti nze kati olutalo luno nange nduyingiddemu. Kitegeeza oba omaze okukakasa nti battlefield egaziye omulabe wa Israeli waddembe okujja naawe n'akubamu ewuwo direct kubanga naawe mwoli ntegerekese bulungi okategedde. Kati Iran obuzibu bwegina tikana amawanga gonna geri mu Pakistan, Turkey, bichawa gali ya wonna Saudi Arabia gonna gakyali nate kale mutuleke tusobola okuwa space noyisawo ebintu byo waggulu isawo agantu go wansi tuleke naye wansi tukola ki tuleke. Kakati Omuyisirayiri naye kyekimu era kyakola ki naye ate mu luno tole tulimu asinga ballistic missiles ez'omutawaana bamuyita mu Iran. Bamuyita mu Iran ate nga ina ne nuclear gye bamugamba tetukakasa nti kubanga ono twagala okulabira bamukola ki bamuyina gye tulaga. Kakati ate obulala obuzibu bwayina musajja wattu Omuyisirayiri defense system yayo gyeyina waliwo gyetwa Iron Dome ziziringa battery, in fact yeringa magnet ekwata bino ebizuka Omuyirani byaweereza. Tugenda describing amaso bagitegere bulungi. Tayina bingi bizaayo wabula kyesigamye kagamba at least manyo lyabina bingi naye atenze nyina energy nyina defense system yange sobola controlling ebyo ebijja. Kati obuzibu bwasanze bubuno Omuyirani bwe yategedde nti oyina defense system eyo atandise distracting ajononye era obukeddo nakulo njagala kugamba waliwo balabye zeekuba waliwo gundi akatambi akalabise nga eyo Iron Dome erimu zeekubye. Iron Dome battery eringa battery naye ekwata ebizuka mwenda ebanga mundu nti buli lwezikira ebako byeyambaza noteka mu magazine endala ekwata ebyombo ekwata ebizuka mwenda. Yes, kati Omuyirani ye kiyakoze aweereza nga 10 ano mulundi gumu kwatako kitegezo ja kwatako omwenda ebisigadde bigende. Ekyokubiri nti Iron Dome ye kyayo tesobola ku detectinga nega kino kiri fake oba kino tekiri fake. Kati Omuyirani yasobola okukola bwati asobola kuweereza 50 ng'ebiri fake ebiri 30 ng'abiri bye biri original. Kitegeeza oyinza okuwunzika nga target yo ekutte biri fake nga 20 bikoze eki yo kyefa nti mu airspace yo kasite sensinga jukira eri controlled by human being ye kwaratinga nti waliwo omulaba ajja waliwo ebiri mu airspace yaffe. Kati bw'obiweereza gwe controller nawe olina okubeera well trained and organized okubeera with speed nti singa zino zimala okugwamu oyangwa mangu okuteeka mu magazine endala. Kati Omuyirani ye kiyakoze yazene system egamba aleeta umuujumula 50 kyova olaba nti kati gwe faafaaganako ne byofaafaaganyeko nabyo ebisigadde bikuyiteko gwamanyi. Kati ekibuuzo kye twebuuza ku Iran ekozesa busungu nti ddala ebirina biigi oba awe wali ekibuuzo osobola waayo ebingi ne biggwaayo. Yes, osobola biwaayo ne bikuggwako oyimiriddewo otya nga tunalaba naba allies okategedde. Kubanga ne bonna support gy'olina abalinga abayinza okuwagira Omurasha talina we yajjiddeyo njala asirise Omuchina talina wajjiddeyo njala bonna boogera boogezi. Nsi kize tulaba we zisobola okwegatta ku Iran mu future singa olutalo lusigala lugenda mu maaso. Automatically North Korea yesooka mweri sure deal North Korea pozani aliyo Kim Jong omasema erinnya lisumbuwa waliwo Omuchina waliwo Omuchina naye mulabe wa America kuva ddala kati gwe kyenyaga otegeere buli mulabe w'omu America Omuchina North Korea
omurasha amawanga g'abawalabu agasinga gonna amawanga g'abawalabu agasinga galina okwegatta ku Iran naye nago gasajja ku g'amaanyi sina kusajjakula g'amaanyi kuba China eyo si ye leading kati g'amaanyi gwe kyoba manya sigamba nti gasajjakudde g'amaanyi bwe twogera ku nsi ez'amaanyi omuwarabu takyali wakuzannya kyova mu America mu bukulembeze bwa Trump ali mu kugezaako ku regaininga its military image ne friendship eno eri omuwarabu era ennaku mabegakawo wadde ku tour yaliko ne Saudi Arabia agenda ayagala kubaga nti bane tukomewo tukolera nabo mbagala sibalinaako obuzibu newankwadde baminako obukyayi kyova olaba Trump naye kigenda mu Israeli obuzibu esanze nti Trump abadde mu kaseera kagenda ng'ali konselinga omukwano gwe gukomewo n'abawalabu kati gwe watinkudde olutalo kitegeeza ne bwe yankubadde ayagala nnyo okuyamba ayinza obutanguwa kuvaayo Israeli ngeri mukatu okategedde eri mukate kyokubiri Israeli ekyalina obusungu kye yakava okukola Palestine ekirala nti Israeli obubinja bw'abayeekera bonna obuli mu bwawalabu ng'aba Al-Qaeda tobeerabidde aba Hezbollah tobeerabidde aba Al-Shabaab tobeerabidde aba Hamas tobeerabidde aba Boko Haram tobeerabidde aba bonna buyeekera bonna obw'abatujju tebulina lunaku na lumu luyinza kukkiriziganya ne butula ku mmeeza ne muno America okategedde bonna bulina kubeera mabega wa mu Iran kyova mu Iran bwe yalabye kimugaziyeeko kyeyatiddemu yategedde nti bano abasajja abarasha tebankola kye baakola mu Iraq omusajja yabeesigulirako ne bamuyuwayo ne batajja kutaasa omuchina ye kye yakoze omanyi kye yasoose okukola ye yavudde ku byamawanga kati Ayatollah no supreme leader ye kyali mukolo kimanyi ali mu kuweereza mizaire emizinga giwa obubinja bw'abayeekera abayeekera batansomba wa aba Hamas bonna ali mu bagamba mujje ali mu kubawa byakulwanyisa mubeere ku standby omulabe waffe alyogo bamuyita mu America kyova bwe yabadde ayogera yakugambye nti bwe mutu replyinga ne nuclear tugenda ku replyinga ne nuclear bwe mutu replyinga ne missile tugenda ku replyinga na missiles tugenda ku tolerating nonsense tugenda ku fighting back to protect our country kati kitegeeza ki nti ono kyaliko omusajja ategedde na amawanga gasobola omuyuwayo kati yali mu kunyweza bayeekera obutujju amanyi nti olutalo lwe bagendamu si lwa Israeli kubanga naye akimanyi mu bwongo ti Israeli terina maanyi Israeli essubi yebadde eriina liri mu America n'amawanga amalala kati ekirala lwaki no mu Israeli kiyinza omubeerera ekizibu ky'okuwanika newankubadde yadde akubiddwa tuli mu kulaba kyennyini ekya Zelensky mu Ukraine omu Israeli yalutandise tasobola kuwanika ne bw'oba oyagala otya wakiri ensojja gisaanyaawo kuba yalutandise Russia kye yakola Ukraine kabi yalutandise kati Russia olaba kye yakola mu Ukraine ne olutalo ne bulujinga lutya ne bagikola batya tesobola kuwanika kuba eri emu ku super power era kyeyinza okukola kiri kimu kwe kugiyiyayiya ne musendasenda n'akugamba banne kale katuteese bagenze ku mmeeza naye ogamba nti ewanike ng'ate gwe walutandise tesobola wakiri mugisaanyawo yonna neggwawo naye makulu kyagali mu ntalo z'amawanga zino balwanirira interest zaabwe kati Israeli kiri tuwe Israeli eyagala kuleka mu Middle East awo nga ye super power eyagala kusigala nga ekirimaanyi Iran yensi badde iringa kati egikankanyaawo yayagadde okulaba kyekivaayo ekyokubiri nti buli lutalo lonna lonna gwe kyobomanya buli muntu aba alugenzemu kulufunamu olutalo emirundi egisinga either byanfuna olumu mawanga olumu dini debatambulirako yes kubanga Russia yakugamba nti naffe tulina eggwanga lyaffe tulina akazinga kaffe bakeeta Crimea akali mu Ukraine awo kasingamu nnyo ba Russia boogera Russia era yagamba nti nze waliwo abo aboogera olulimi lwange bentegeddeko wakiraba lwaki tugende wala wakiraba ne wano mu Uganda nga tugende Congo aba M23 nga bafuusa aba M23 muhozi CDF yatugamba nti naffe tutegedde waliwo abantu baffe abali mu Ituri province mulimu abahema mulimu abakonjo mulimu abanyoro mulimu abaki tutegedde nti mulimu batulugunya era CDF n'agamba naffe katugere tuprotectinga one omanyi lwaki ategedde nti owa M23 essaza erisigaddewo erisobola okubeera eryange ery'okuyitamu agende mu kibuga ekikulu yali Ituri kati ono nga singa amukkiriza ayitemu se bamudominatingewo awo ensalo Uganda ina byamaguzi bingi ebitambulirawo era nagamba lwakuba nti munaye ensi teterabuka abantu abo tebaagala kusoma na kugoberera muhozi kye yakola it was 100% like any military soldier kyategeddwa okukola twali tufunamu with national interest
eggwanga lyaffe yes because oli akugambye M23 we yajje Kongo yakugamba tulwanirira abanyamulenge abanyarwanda okategedde nkolaba ne badda mu byobugagga ne babyezza kati no America nga South Africa ngavudde mukago wabo gwa Sadak nga naye ayingidde wano no America naye nga atanse okweta diruze lwa byabugagga sabo kati fe Uganda tuzinge emikono fe baneiba nga tumanyire dati debitunde mu byali na byaffe sabo bajja batudominating katolo Uganda ogenda gamba ky'abantu abatalina kyo bagamba kiregeeza muhonsi yalina okukola kiri kimu naye kwe kwanguwa ne yenyweza owa M23 manchi yakola yamanya nti singa nsalinkiriza okuyingira mu ttwale lino Uganda lyemaze okwezza nja kubanzi gudde olutawo direct ku Uganda era kyovola ba Uganda bwe yamala okutwala essaza yalangirira nti kati noli mikono gya UPDF ng'aweereza sigiro owa M23 omanye kati otegede interest abantu bayingiramu buli omu wabayagala ayingire mbite bimu kakati kyetulaba ne olwaleero mu ggwanga lya Iran mu ggwanga lya Iran olwaleero Isirayiri yabadde ine ebigendererwa byayo sigama nti eri ku nuclear kwanga teyina bujulizi bukakasa nti nuclear wakola ki wali teyina kati njagala tumalize nga tutunulie eggwanga nga Uganda mu lutalo lwa Iran ne Isirayiri lutukwatirako wa era tulufunamu ki era lutukosezaawa ekyokulufunamu kiyinza obutabaawo tewali kyetulufuna because ffe tetulira kyetutundayo nnyo kiri awo kyojjoga nti Uganda etunda nnyo mu Isirayiri etundayo kino tojja gamba nti Uganda munange etunda emmere e Isirayiri tojja gamba nti Uganda etunda ngano mu Isirayiri oba mu Iran okategedde nebyo tuyinza okulufiirirwamu bye bino wammanga ng'eggwanga yes external support financially Isirayiri etusupportinga of course automatically mu byobulimi Isirayiri zezimu ku nsi singa okuteeka ssente mu byobulimi wano mu Uganda okategedde bulungi kuba balimi balungi yes kakati ate n'ekitali ekyo academically ebyenjigiriza Isirayiri badde tusupportinga nyeera ne gundi ne Iran kubanga abaana baffe bangi gye bali Iran basomerayo bangi ensi bbiri zitusupportinga then ekirala ng'ovudde ku kyokutunuulira ensi zino ebbiri tunuulira ne baani abalinamu interest olwaleero oyina budget eziyinza okusalibwako mu mawanga agamu ku lw'okukekkereza ka budget akamu kagendeko muki mu lutalo okategedde wano lutalo lutukwatirako ddala nnyo anti America ajja kugamba tuli mu lutalo tewali ssente awo tuba tufiirwa nga Uganda omujamani age tuli mu lutalo omuchina age tuli mu lutalo omurasha age tuli mu lutalo because buli omu kisiza interest gyaba ayina muki mu lutalo Uganda lutukwatako okitegedde bulungi so tugoberera olutalo ebyo byonna byolina okutegeera tulina olugoberera ekyokubiri nti zino ensi ezirwana ziri nniya okukozinga third world war pozi naye esobola okubaawo anti lwaki ziri nniya it is because buli ezensi ebbiri ziri supported by the superpowers both bali divided so anytime zisobola okukeera ku macha n'owulira nga buli omu agetinze side eyiye ne bayingira in battlefield meaning Uganda namwe mubeera affected musematalo owokusatu Hey guys, mwena bakasitoma abange abalungi. Tulina ebizigo ebya buli kika, oli muddugavu, oli mweru, oyagala ku brighteninga, oyina embalabe, oyina binnamakula, ebizigo byonna tubiina. Twayongeddemu ebirungo mu bedroom products, azeetaaze zonna we ziri mu bungi. Tulina fertility tea, tulina eddagala ery'enjawulo. Gwatwetaaze so tukubirako ku namba yaffe eno wammanga 0708763211. Little Bird School Mixed Day and Boarding School lisangibwa Nansana Kyebando Nsumbi bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde oyina butono bw'omwana wo mubakwase babere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo we kitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo as long as obawaddeyo byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi. Bayina emisomo egy'enjawulo nga kw'otadde ne computer lessons eri omwana okuviira ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer. Essomero baliyita Little Bird School liri mixed day and boarding
lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyekyebando ekyalo bakiyita Nsombi. Geopolitical wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala kossa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kossa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina wano ku Geopolitical n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga we litimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku ennamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery.